wano Buwambo Banda, just like 2 kilometers from YMCA University. We tuli wano lino lyettaka bulijjo lyembagambako. Say full acre here. Ploti ziri 8, buli ploti ya $3 wano. Kino kyekyapa eno yegundi ya wano sketch. Bweti bwefaanana. Zino red titles, zino photocopy ndowooza oziraba. Ne gundi yaako yiino gwe kastojja tukuweerawo. These are red titles. Tewaliwo olusasula. Transfer forms n'ekyapa ne ID zaffe ng'ogenda nabyo. Neighborhood n'ozogiraba abantu batandise okuzimba. Enamba y'essimu weeri wansi awo tukubireko tukole site visit tulabe bw'osobola okuba ng'osasula. Tekuliko akufera tekuliko ki. Ebyapa bibino nze mbikutte. Olusasula boti n'omalayo kwata. Era we mbadde njagala okubuuza, by the way, ze buli agala okunjogerako naye nga weetegese nti bwenzija tonkanyugira ebitiibwa byo nti banayinza ow'ekitiibwa kati mpuuga twagala atuwe ku ssente. Atuwe ku ssente, yatwala ebina atuwe ku ssente, era ne bwe naamusanga nja mugamba honorable mpa ku ssente. Kati n'amala atandika nti ndi wa kitiibwa, ebigambo bye nnyinza omugamba awo. Anti mugamba kimu nti Kyagulanyi yatugaa ssente mwabba nzibe. Kati ssente enzibe wakitotuwaako. Kuba principal yakyogera nti ssente baazifuna mu bukya. Ate awo ekitiibwa amanyi kyakimanyi. Kati abawaddemba okuŋŋa nti kasuku sijja sobola miliyoni naye ninawo ekyengi nga nteeka mu nsawo. Omuntu yenna gwe boogeddeko ku kulya ssente y'omuwi w'omusolo wenkusangira nino zikusabako. Bila nino zikusabako. Kasita tompa nga nkujjukiza nti abaana baagamba ssente mwabba nzibu naye temwagala tuwa ku ssente enzibu. Tugenda mu 2026 njala okubategeeza mmwe ab'amawulire abakyalina ensonyi mu kusaba ssente. Abasajja bajja kujja kukubisa ekintu akalulu kagwa tebakola ki? Tebadda. Era nze bw'omala kati tukozeyo tutya amadde nsaba ompeeyo 5. Nti nga 5 mangi nti obakoze otya era ajja kugikiramu ameka? 3. Kale yongerako 5 gy'oli ate naye tuvawo sigimuwa. Kuba ali ku musaala. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Katubanjulire Fresh Chat bakofulu mukola ebyokunywa ebya buli kika omuli juice n'ebika bya juice byonna bye wali owuliddeko kyayo wa buli kika ku mikolo basana fruits ez'omulembe ate nga nnyonjo bakola juice alimu simoko bakola ekifaananyi ky'omugole mu bibala ekitaabangawo abalala kye batasobola bakola ku buli kika kya mukolo omuli introduction okwanjula embaga baby shower birthday okukyala okubatiza bakola ne delivery bw'oba weetaaze bakola ice cream owa buli kika strawberry vanilla, banana. Bafune ku Instagram ku Fresh Chat @4, ku Facebook Fresh Chat. Ku simu 0707 nyanya 770 oba 0782 555 582. And Fresh Chat, fresh at its best. Saymo yogeza ebiga naye Saymo sebe enviri ozimalirako ddala toba nakaviri totale ku mutwe ati ndaba kati oyisaamu ko akazigo ku makya andi wemba nkola bwenti kati mu face mmalirayo eno gyomalira neetalumu bwenti ate sebo n'akalevu n'okakomya wano naye gyokikole nga kiggwayo eno beekiti kuyange ekimalako emirembe manyi enwezi n'obuzibu oba olina obuntu obuzimba n'obuzibu n'enviiri kati nzo enviiri zange negundira n'ekirevu kyange kiboola
okuboola batya kati nze ne bontwala mu saaluni gy'olowooza nti ya bbeeyi ekirevu kyange kisobola okuboola nsaze ne kizimba anti kati obwo obuntu kati bw'ogenda nga bano banneri baba balina obuntu bwe basikamu kati nkubula ekintu buli obugundi obukulayo nze ndi wa mukono gutya kakati nina omwana wensalira yalina omukono omulungi kati luli nali ntutte emmotoka ogikola kati nga saluni nnungi nengenda nensala ne babugumya ne bakola ki omuwala yanzimbi yambutuse ebirevu kale era nga nina okula era osala saluni gyensaliramu kati ogamba Saymo yeekuba enjawulo naye ate oyo omwana yalina omukono gwange omulungi simanyi lwaki I've tried it emirundi mingi kati era nalina saluni emabega awo emmenga awo nga woosalira nga wensalira naye ngaekizibu muvuka takola kati ng'olumu mbeera bino ne zikula kati problem yange gye nnina nti olumu singa nsalire omuntu alina omukono omubi mba nina okuddamu era nsale birekerawo okunsiiba naye kati awo kyoba okolako naga nkayima naye yayinanga nemugakuza bukuza kirevu kati babeera tebakikwatako okugjako tutoolako wano ku ngulu betuti obutanyuma ng'olina ekirevu abantu bakumanyidde oli bwoti ekyokubiri bwoba olina ekiwalaata ayo n'okuza ekirevu bayinza otutega bomu n'olugenderamu ne balowooza oli bayita mujahadiini enyonyo yagondi bannaye nedda Daniel nga gwowedde naye ng'oli otya Saymo mpola ndudde okukulaba ebamu mpolampola tunoonya ssente Kampala ono tunoonye ssente zitubeemu kubanga bwe tutabeere na ssente ate tujja genda kubatuwa ssente tubeere nabo ate tugenda gye bali tebaba tebakyatuwa ssente bazituwa nnyo nga tuli wano oba ontegeera nali wali ne mulongo najja wano e Kampala n'atuleeta zi perfume nenga kati mulongo ne mala mulongo ki ono we Canada nenga kati mulongo we mulumbe Canada enaba takyajingulira anti kati obeera nabo wali era bagamba eri bakwasaamuko ekinene nnyo omwezi ogwo ogenda olaba wali agamba kati Saymo ground gitandike kitegeera kati awo olina okunoonyeza ssente e Kampala no mu ngeri yonna obeera mukone ku ssente zo simanyi muwendo gwa ssente mekazi weetaaga n'ekyokubiri mukendeeze ku bizibu ab'e Kampala yes by'osobola okwewala bikole ki byewale siraba nsonga lwaki kasuku abaana bo shate ebatwalanga omukyala amugulire muki emmotoka ng'esobola omutwala ate n'abakazi kwonoona ssente otuuka n'omugamba nti nze mba nkoye nga neebase basiibe ate naye bw'olaba nti abaana bo baagala nnyo gijjeeko omanye kati 10 bw'anaagendayo ku kwemu n'alaba embeera bwana be gye buyiseemu ajja ttandikanga okukikola kati sente tuzinoonye n'ebizitwala ebiteetaagisa tukendeeze kubanga abantu bangi ate ono mu Uganda sente bazikola naye zonna nga bwe ziyitawo munsi tewali kirumanga kubanga osobola okukola obukadde 10 n'okubeera ku akawunti nga 2 ng'olinako obukadde 4 miliyoni 6 nno nnyingi okubanga zirimu expenditure yo wadde ng'osobola okuba ng'ozifuna naye ekibuuzo wano mu Uganda emmotoka ziyinza okuba tuzirina naye ebbanga lyetukozesa booda kulwa capucapu tozimanyi muwendo booda nekkuba okugulu ne kugira miliyoni 6 ogenda kuzijja wazogenda oteka mu expenditure yo ekyokubiri si kyatteeka nti buli lwoba olina okuspendinga oyinza obuyita obufuta naye kati okitegedde producer gundi yatugambye obugumu kwotudde Franka yagambye gwe ne Faruku Sakozi n'okuggyako obujja akacupa k'amazzi takirabangako producer si bwe yagambye naye wabadde ku ssimu wamuwulidde asobola okubanga mutuufu ntambi asobola okubanga mutuufu nti mu bulamu omuntu yenna bwe mbanga ngamiira kuspendinga emitwalo 5 byonna byenjagala birina okujja mu mitwalo ameka 5 era ngenda n'ensala ninga kakati mbadde njagala amafuta ga mitwalo 10 kati kanzijeko esatu ngiteeka oli paka mitwalo 5 wegikola ki ebyo ebibozi byo babagamba ebyekisiru nti simanya gwe lya ssente omanyi lwogenda okufa abaavu tuwangala okusinga abagagga ogendera oyingidde ensanvu kyova ndo osanga ojjajjaawo ku myaka 75 ng'atambuza obugoye bw'abaana lwaki tafa abazzukulu bakubuuza jjajja oba jjajja alina ettaka lye yasiriikireeyo nga talyogera tolina nze kati nali ngenze ewa muzeeyi nesanga omusajja nga mukadde walinga aleka ali mu myaka ginganga 75 butalina beewabi bonna bamanyiiko naye alina obwana obuto obwo
ali awo atambula butambuzi ku byala anoonya waasula. Kakati ebintu byammwe ebyokufa nga tonnagaggawala okufa kusembera nnyo ng'ofunye ssente kubanga abakola nawe beeyongera okuba abangi. Ebikutta gye byeyongera okuba ebingi. Tirevo z'obubenje zeeyongera nnyo lwaki ogenda tali kugula emmotoka togenda vva mu mmotoka. Obulwadde bujja okusanga kubanga olina ssente zigenda okwatractinga abawala. Biyogati bikefsi byani. Naye omwavu ogenda kwagala mwana waano kwekuumira mukyala wo. Nobeerawo nga tolina agenda kukusiiga bulwadde. Buli bakebera ng'oli mulamu. Musajja mulamu yenna. Ate era omwavu ogira n'otambuza ebigere. N'otambuza ebigere pressure zinaakusangawa. Saymo ssebo. Zenkubuulidde. Kyejja komala. Kimala. Maama oyagala fiirako bafiire baakukoze. Awo wonna wonna ojustifyinga bugumu bwo. Sente ziguma nazo beera nazo abenyina bagamba nti oli mugumu be bajja okubeera nga bagamba musajja oyo yeekulaakulanyiza abagamba nti oseerera engalo era bajja okunyumyako nga wali omugagga eyali akola ki eyali tagaba. However waliwo omukisa mu kugaba lwakuba obusinga abamu temugaba mu bamweraga nojja n'emitwalo 5 kubanga waliwo obuwala bubiri n'okwata emitwalo 10 n'ozikola ki ate awo obeera weeraga. Yes. Obeera weeraga. You're trying to impress these girls. Bw'okiwulira nti oyo omuntu abadde mulungi mu bulamu bwo oyina ky'oyagala okuzza gy'ali mu bulamu bwe muwe. Naye there is a thin line between kweraga. Kuba there is this bit and I usually want to ask it. Eventually it complicates things. Omuyimbi bamugamba tagaba. Baleeta kamera nti ate yeeraga. Kati omuntu akoze atyawo. Kakati omuyimbi eyeeraga ng'agaba n'omuyimbi agabira mu kamera biyinza obba ebyawukana kubanga omuyimbi ebimufuula omuyimbi n'ebimukuumira mu buyimbi bwe bingi mwe muli okuyimba mwe muli okuddiza bazita CSR ezo okuzza mu bantu okusobola okuzimba erinnya lyo. Kakati ensi tejja kumanya nti nno ze noowa bamulekwa nga totatolese kamera. Kakati ndowooza ebintu ebimu Bible teyabyogerako kubanga teyaliiwo maya tebyaliwo. Kyova olaba nti nno omuzungu akola software buli kaseera n'abeera ng'amu-updatinga. Singa tubadde tulina omukisa eggulu ne lya-updatinga Bible ebyo kati saa zino byandibaddemu ebiri. Naye kati ndi mu kwogera ku muntu ayagala okulaga nti nnina. Oba okitegeera kati kufa abantu ba bulijjo waliwo olwowulira ng'okomeddwako ng'owulira wandibadde obaako ky'oteeka mu bulamu bw'omuntu oyo olw'embeera gy'alimu olwo byakkoledde oba ontegeera be bantu b'olowooza nti no tebalina kye bakoze mu kaseera ng'ali mu buzibu n'olaba obujulizi okuva mu bantu ab'enjawulo nze oyo yakola bw'ati mu famire yange nze ono yankolera bw'ati nze ono yankolera bw'ati naye nga ne public temanyi oba okitegeera so ku bantu ba bulijjo nga okubanga ogaba sente toli munnabyabufuzi toli ki like you do not need that social capital bantu kumanya nti ogaba tesu kiteetaaga kumanya nti ogaba wabula mu kaseera akatuufu buli omu ajja kumanya kyovala nti wabaawo omuntu aziikibwa buli omu n'abuuza naye nga abaamuziisa abangi baavuddewa nagamba munange oyo nno oyo gwolaba mu disitulikiti y'Erwe abadde alina abaana nga 7 baalabirira kati abo bonna balaba badde bazadde baabwe okakasa oba ontegeera so kakati buli omu alina okuandastandinga ofiisi ye so naye ng'okuyamba kulungi okugaba kulungi naye okudiibuuda ssente kubi. Now guno omwezi ebintu bingi ebibaddeyo but you know the biggest story gw'okoze kimu kyakukyaza bantu for starters naawe walya story eya Spice ne Roger wafunayo ku ssente kyafunye obuzibu bumu industry eno nakalya ssente za muntu omu sijja mwogera ali ku kyenaalya no branchinga booti otegeddewo va mu junction kyenaalya no branchinga booti otegeddewo nene kinaye kye yali atugamba abaana mubagambe mwongere mufube okola nga mubasindike temubawaga mubalage the side of coming back twogere oba ontegeera sifunanga okusendeza muntu nga nti Saymo nvumira gundi kubanga sisobola kati mbyayava weakness omuntu wemba mwagadde mwana n'okusinga nsasudde
tibwensalawo nti nno njagala nkwogereko nga kiri mu interest yange nja kukwogerako nkutte busse kati for example mbiseewo tubaddekawo nga tujeregerera bigayi tukola ki bigayi nakola akayimba ka mikono gyo I felt like kaali kaseera kakuddiza bigayi gwe tubadde tujeregerera era abalaba show yange buli kaseera nakwatanga olimba lwa bigayi nenduwaana nendukola ki nga bigayi tankubidde wadde n'akasimu naako but I felt like kaseera okumuddiza kakati sifunangako mukisa muntu ankubira simu nanga Saymo nvumira gundi kubanga era teryasula jinkubira kubanga siri kika kya muntu oyo sesigika nze ne mikwano gyange kasuka osobola obbawo ng'olina omwana gw'okwana tasobola kuŋŋamba nti omukwana kubanga my right character ensi tegimanyi waliwo ndabanga ow'olugambo ennyo waliwo omuntu alabanga atasobola kujja kunekisiza nakuŋŋamba nti oyo bw'atyo kati kizibu nnyo okuneesiga okumpa ekyo wabula omuntu abeera beezeeyo n'andaba n'agamba nti okay leero Saymo ampagidde leero kati leero tampagidde anvuddemu wabula challenge eyaliwo eri emu kwe kulowooza nti olutalo lwammwe lwali lutalo lw'amawulire ffe tetwali mu lutalo lwammwe ffe twali mu mawulire ga lutalo lwammwe oba ontegeera kakati awo abantu abamu we baatabulirwa nga balowooza tulina kukola byokka bikuba spice kyokka ate nga ffe twali mu mawulire ga lutalo lwammwe kati kyova olaba nti twali sisobola kujja neneekubira I have no problem with team talk and talk by the end I will never have a problem with it kubanga platform ng'eyo okubeera ng'osobola erinnya ly'okuyitako omulundi ogusukka mugumu wali abantu bagamba nti abasajja abo nze ne banjogerako bwogezi ekyokubiri I've interacted na bonna naye tutuka time nga tulina okusigalayo ate omanyi wakati I think ebimu ku challenges amawulire gekyasinze okufuna olunaku olwaleero naddala blogging lwaki tutuuka nga tulina okuretaininga professionalism yaffe kyokka nga ate omusota gufiiridde mu ntamu ngenda kuwaayo ekintu kimu ojjukira olunaku shama gye mwasembayo okwogera ku spice yasaladde ewedde ewedde mwamwogerako era eri gye mwajja nga specifically muzze kumwogerako mukuba Uncle Eddie agenda okulaba nga kitabuse n'avuga nadda mu Newton ng'alaba gwe bweleeta okuba noona akuba kati n'agamba naaye naddirizaamu wadde ng'ebyokwogera yali akyabiina kati ya professionalism ojja gamba naye tetuganye okunyiga twanyiize kati ani mukubiriza ani ata akuba ekyokubalansinga kati wakati nga olina ttiimu ey'abantu bananga banyiivu kati ate gwe Saymo wadde oyinza okuba wanyiize kubanga nze ekyanyiiza kyali kimu kyokka is trying to take advantage of somebody gwe weetaaga n'otamucontactinga n'oyagala just muzannya kaadi naye ate nina okusigala nga nkola amawulire conflict of interest ereme kukola ki kutuyisa side zone zisigala nga ziri represented however era side y'amamuli yasigala representingiddwa nnyo nti amawulire be bayogerako abana baali olutalo basobola oddwerwanira nga bajja ddutandika bajja ddulwana balumale kati olaba kale ate side olaba kati spice abantu be yalina abaaliwo si balwanyi ba ntalo abalwanyi b'entalo bonna si bantu be oba tebamwagala kati gune si mulwanyi wa lutalo era lwe superstar tewabanga wamugula mulwanira lutalo buloga mulungi nnyo mu kuwandiika lwe toddanga mukulwana ntalo oba ojjanga okulwana olutalo weetegeka okusukkakaawo olutalo lw'okuwandiika ese 100 ate omuntu yenna omunauganda bw'oba oyagala akuleke tandika owandiika tebaagala kusoma agala tukatayimu nga twalutuusa okwogerwamu naye ate si mulungi mu kwogera era muze interview naye ewa divorce yavuma nnyo okusinga bwe yakola ki bwe yayogera Alan nga kyasobola okukolera mu lutalo olwo kumuwa interview kukyaza abantu kukyaza spice yamukyazaako yakyaza spice oba otegeera kati kyayinza okukuzannyirako kati nga spice talina muntu asobola kutuula mu kamera either n'azannya propaganda
omaye mu lutalo waliwo kibayita diversion nga diversion esobola okukwata ekibinja ky'abantu n'ekitwala katulina olutalo lw'abasumba ku social media okwo naye omwana kina byakutte ka vidiyo kapasa Ssenyonga kebazanya kebakola ku TV mu America ak'okukwatirira omwana n'akazza kati jjukira problem y'abantu abali ku social media kuno they are not informed waliwo akalabanga akapya kati wemba mulinganga 10 nga mwenna mubadde against pasta Ssenyonga ebitaano biyinza okuddira ka vidiyo oba okitegeera kati yena bantu basobola kuzanya bulungi propaganda bulungi oba okitegeera kati bonna nze ndowooza abalowoozebwa nti baali wakati wa kubalansinga mboozi kubanga buli omu yali alowoozebwa nti naali ku sayidi yammwe kati ng'olina okutandika okunyigamu mu kaseera mu lutalo w'olina okuleka bazuka ekube balukoniyo ogamba nja gizimba edda ng'oyagala ensi erabe nti omusajja wuuyo yankubye balukoni yagikubye naye ng'obadde ng'Abapalestine kye baakola Abaisirayiri nti ekyamazima nakoze n'emboozi naye kakati kandeeta omusajja akubeekubeko tukibalansinge kitambuliraawo naye problem era nga ne betuleeta nabo baamawulire kakati tewali mboozi yagira alinza ekiza nga ngenzo ew'omusajja chairman nga ne chairman takyagala kubanga wa mawulire naye mmwe tabaagala chairman ki chairman yagamba ki kati chairman era bw'ogenda mu mboozi ya chairman bw'ojjamu ekivumo kiri chairman yali tali ku sayidi ya spice naye nga mu kujustifyinga ensobi ya spice mwabavuma kivumo oba ontegeera nti ntambigwe mwana gwe tewandi tusobola kujja mu maka kati efo kyogamba mu maka g'akasukasuku n'okwata n'omupaatiika k'eggambo ng'ekituufu oli mu kugamba ntambi nti kyewakoze kikyabu naye okujja ewakasuku kati naye nga kasuku tosobola tomwogedde linnya kasukasuku omuvumya ekivumo oba ontegeera n'omaliriza ng'ono omugambyeko ensobi gye yakoze nga kati gwe nfumya omukisa ogukuvuma awola kati singa ojjamu oleka nga bagamba ku ntambi n'ojjamu ekivumo ky'omusajja kati kyogamba nti kandeke bakube ki balukoni anyway entalo bwe ziba zitambula naddala mu entertainment wano abantu abasinga babeera tebalowooza straight kati abalwana tebalowooza straight ate n'abawagira oba abalaba olutalo nabo tebalowooza straight. However, when you go back and revisit some of the interviews and after some time bobeera soba ate ogenda realizing ate katikale entambi twali tumukuba ate yali waffe ng'ayogera naye at the moment nga mwali temusobola kuba nti mukola ki kuba ate era mu kaseera ko tewali alina budde bulaba video namba olaba ka social media ke batambuza ako kootwala kogenda nako twajjirwa abaana abasala obuntu bwa social media obwo kati ensi etujajingidde ate oli n'akakaptioninga n'okukakaptioninga nze caption yanvumisa ekibinja ky'abantu ye bannaye gundi interview yaffe gye twasembayo okukola yes before mama Fina yankubira naye kaka nange ekyo kye yankubira naye simu teyakola ki teyaliiko we namuwonera ate wamuwona ki yali agenda kukola ki nedda kati olaba osigala oli mwana eri mama Fina nze oba ontegeera naye mu bukulu ki mu bukulu bwo kati embeera yonna ejjayo obukulu bwo mu maaso g'omuntu akulabanga omwana bw'ofuna ekigikuwonya kyonna oba ontegeera any challenge ekikuleetera okukangula eddoboozi mu maaso g'omuzadde kubanga osobola oddikola ki oddikangula ontegedde kati nze bwe nfuna omukisa mu kaseera nga oyinza okunkubira essimu n'oŋŋamba ekigambo ne nkuddamu ekyandibadde ekinene ne nkiwona nze kunze guba mu ki naye nze kyenjagala okugamba kiri kimu Mafina yankubira by the way ng'alabye ka TikTok era obu TikTok awo we nanyiigira lwakuba nti for me it's not in my interest kuddaawo negobe n'abaana ba TikTok simanyi njagala basiba kuba tekigasa okitegeera naye nabo tubagamba wano nti mukyuseemu tossaako ndowoozayo toteekako omutwe gutali gwo tobikka bulango bwaffe
oli n'akwadde ekifaananyi kye kinene n'akituuza logoyo weeri n'omugamba nti kati onaafaaki bagenda batereeza abamu naye wakyali abo ate bw'obakwata kati nze olaba nina abali ku copyright ku kasuku live luli be nabayiwa bonna ne mbakuba strike ne bankubira akasuku toli considerate sisaamanya n'omwate wamanya otya nga vidiyo ogijjayo ate tiktok bagikuba munnaye bo tebakimanyi anti kati betunaabakuba nga bagamba nti ffe tubakubye nti omukubye strike channel ekoze eki ogizimbye olina almost 5 million followers oli akusabye ekintu kimu if you're taking my work don't caption things that are not in the video 1 2 don't tobika bulango bwange kyokka oli n'agaana ekyokulala ne baweereza obuntu obwo banaamagezi oli omubuuze nti vidiyo ennamba eriwa it is understandable kati abantu bagenda bakiyingiramu obuyingizi olaba akakiripu genoononye vidiyo ennamba nze maafina yankubira nangamba kasuku nonjogerako bw'otyo ebigambo ebyo byonna n'otandifendinga ne mugamba amafiina kiki kye nakwogedde ndabye wano kakiripu nga agenda olayo vidiyo nnamba gimpeereze ne muweereza linki teyanzirira nze wayitawo ebbanga agenda okuddamu olaba ate oli agamba nti yatuweerera ate gwe yakuzimbira ennyumba naye nali njagala kukubira maamafiina mubuuze nti maafiina gwe wabyogedde oba noŋŋamba nti yakkubira nagamba nti si ye yabyogera si ye yabigamba yabyogera yali Saturday nampeereza audio yangamba ali Sweden awo bwampeereza audio nangamba nze nali manyi n'omuntu omu muli mu katemba naye ebyogwa because ekintu ky'ennyumba nakyogera emirundi egisukkamu ebiri omanyi mwengenda bagayo ekintu kimu omuntu atakuzaala omuntu atali kitawo atagwanidde ne wabanga yakwata 10,000 n'aziteeka ku school fees yo agwana ki credit ekyokubiri nze mu bulamu kasuku ebintu I've achieved ebintu ebyenjawulo naye ettaka n'ennyumba kyali kyanjawulo mu bulamu bwange okubifuna ebirala byonna nze wali omanyi nti osobola obifuna ebirala byonna biringanga ettaka n'ennyumba waba mukazi yasooka oba okitegeera byanjawulo kaakati buli muntu yenna akiinako contribution kati ngenda kuwa example bwe nali nzi mu kuzimba Florence ansanga unali nkebera simbwa nagamba kyekyo nemugamba olaba ennyumba yange bwetuuse Florence nampa emotoka y'omusenyu Florence nampijja nagamba because Florence ye muntu amanyi kati ebyo byewalanga wulira kino baati abantu bajja tandika namuwa tipa y'omusenyu nze kati yasobola kuŋŋamba nti yampa tipa y'omusenyu waki ekyo kigamba banatandika neneemalira omanyi ngeno kigenda kigamba kino kimu temugenda kulemesa bantu kwogera birungi by'abantu oba kitegeera kubanga Florence yali amanyi tonaaba kati ate bakujjukiza nga ye bakuzimbira ennyumba no problem nani kati aye ennyumba nga bagiteekako kamu kitundu aye kati kino kankigambe kiwulira kino kati omanyi awo yandigambye nti namuwaayo akamu ekitundu n'ayongera ku nyumba naye ogamba omuntu namuzimbira ennyumba kintu kinene it's a big something kasikuwulirayo kino ekintu kimu nze ngenda kigamba mu bulamu buli kyoyitangamu nsaba ebeerera essoni ntuuka ngenda omuyindi okugjayo emmotoka eyo ng'ebulako miliyoni ezo 5 ekyamazima emmotoka gye nali nvuga by then omanyi kikalubiriza nnyo okkanika emmotoka ng'olina emmotoka eyagala okukola ki okujja yali yeetaaga emitwalo 5 ng'ekyamuka kyamuka kati nga mpulira emitwalo 5 ago gannuma ogateeka mu kamotoka kano oba kitegeera alubibalo namala ne wiiki nga namala kamotoka ku busaabalodi nkavuga kawummula emirundi egyo 3 naye nga sente z'embala ziriko walako ntuuka time ngamba naye nedda kambeeko wengenda nfune ki sente ezo nga n'omuntu gwenjawulo zijjako ajja zikola ki kuzimpa the same voice came to me kati nze bino ebyajja nali nabifuna dda mu nsi ey'omwoyo oyinza okirabanga ekyobusiru njagala obuuze kawaya case kubanga twali nalye nga mugamba njagala nzampa obukadde bumeka 5 n'eddoboozi yaŋŋamba Saymo bw'osaba obukadde obwo 5 emmotoka gy'osasuddeko already miliyoni 3 n'omusobyo
bwana isigenda gimalayo gijjayo egenda kuva mu mikono gyo egende mu mikono gyo lyakoze eki akuwadde miliyoni 5 miliyoni emeka 5 naye ng'eyo lesoni nagijjeeri ku nnyumba kati I'm still proud nti ennyumba kituufu waliwo abaali banguliddeko ku musenyu waliwo yali ampadeko akakadde akamu n'ekitundu naye ate enkoze bingi ebitaliko mukono gwaki so naye kati singa kiri saakiyitamu nandibadde nkyali n'obulamu obulina installments z'abaki z'abantu naye ekyo nze kati kino tekinnumangako kyovalaba nti nze nkyogerako openly nali nakifuna dda kubanga nali nafunako okugezesebwa okwekintu kyekimu nekino kingamba Saymo bw'ogenda n'ofuna miliyoni 5 emmotoka egenda kuva mu mikono gyo efuuke yo eyakuwadde naye nga omubuuza miliyoni 5 ddala zisobola okugula emmotoka eyo naye oba ogenzeeyo n'akuwa thank you kakati ekyo naye nga kati awo abeera jaga nagulira Saymo emmotoka thank you naye nga nakyo ekyansomesa nze maafina yampeerera okutuuka ku semesite 2 ezasembayo zatanteerayo kati kasuku bw'ogendanga ku masters ng'oyagala okuowninga masters njagala ojjukire nga bwe baakuweera mu semesite meka 2 yampeerera emyaka 2 thank you kakati twagala okyawe kuweerera era ze sikiinaako buzibu nze challenge yange yokka and I told you my only problem was one that one bano abaana basalamu akantu ne bakakola ki ekyokubiri nina n'omusajja gwe nagamba kyali wange namukubira ne mugamba tuli ba mukwano bwompaayo nange nina kyenkukolera tetweyinaako contract nti bwe bali kukwata ng'obadde booti sikkirizibwa kwogera oli ne mbunyonyola togulangako bwongo bwange kati nze wano wendi siina muntu aŋŋamba nti ekyo tokyogerako buli kimu nja kyogerako oli alina kumbuuza bubuuza nti kasuku wabadde otegeeza ki so sikuŋŋamba nti waki wanjogeddeko siina akiŋŋamba okitegeera so kati my only challenge at the time was obwo obuntu bwe baasalamu ne bino ebyayogerwa naye bwe waŋŋamba nti omukyala wayogera naye n'akunnyonnyola nti ye teyagambako muntu yenna kintu ekyo neŋŋamba no newe omanyi kati kasuku wakati wano mumanyi asobola okukyogera kuba nze siina buzibu kwogera nti ompeeredde oba nti ompadde ssente z'ennyumba however bw'obaga ye kadi gy'ogenda oleeta mu lutalo awo nange mba nzija kuba kati tuba tusiizinze bino ebyokugamba nti buntu bulamu nti oyo omuntu yankolera kino bw'obanga ogenda kumpa emmere oginnangire awo olutalo lubala luzze kuba kati eri katesi eba evuddewo obuntu bulamu oba tewanyambira mu buntu bulamu nange kati ekitegeeza nkuddiza mu butali buntu bulamu wakati mu lutalo ekyenjala tu accepting ekyali kimu ekisooka lwayingiramu abalina omanyi tubeera mu ntalo wakati mu lutalo olina ayagala oyingizaamu akatalotalo ke oba ntegeera ekyo nakiraba waliyo omuntu nga ye anoonya bunoonya liwe wakuyita nga yanoonya dde okkuba Saymo era ekyo nakiraba kati nga Saymo yamukuba dde obunaku kati nga okusobola okwongera okujustifyinga obunaku bwe nga ne waboli yamugamba nti oyo omwana oyo namuyambako ne ku nnyumba ye agenda kugamba namuzimbira ki ennyumba kubanga oli ayagala kujustifyinga kubaani Saymo kakati nze kyenasooka okurealizinga nti okay kakati waliwo ayina aleesa akatalo ke akagatte mu kino oba ntegeera so naye nga mu byonna nze kyenjagala okutegeeza abali eyo ekisooka musigale nga mu appreciating abo balina kibakoleza eki kibakwatiddeko wabula buli kimu ekibeerawo mu bulamu bw'onjagala ebeerera essoni obeeko nekyoyiga kakati nze mu bulamu sikyadduka ebyo byakitiji ekitanzita kinzirusa ekitanzita tekikyanzirusa kati nze ekintu ekinsomeseza abantu basasula obukadde n'obukadde ogenda ku school fees okukola ki okusoma kati nze event emu webanga school fees wange sijimba sijinaako buki buzibu n'ekyokubiri ekisinga obulungi kakati woba omaze okitegeera nti Saymo alina ennyumba bw'obanga okyapangisa nga tolina landiroodi akumanyi badde nsaba osirike tusooke tumala okuva mu lukiiko olw'ekyalo tuteese ku buzibu obuli ku kyalo kyaffe gye twazimba ku bataka abapangisa bajja oluvannyuma kubanga nze kati bagamba wali wa mwami Ssemwogerere chairman amanyi Ssemwogerere gwoba onagaba bakuzimbira nzimbire naye funayo akola ki akuzimbira akuzimbira anyway naye but bino ebirala aside
anyway buli omu akola ekyayagala sijja kugamba nti abantu balekerawo olangira bannaabwe kuba nange mmanyi okulangira abantu okulangira bino ebintu byakwejjuka kubatero n'abayambibwa ne beefulanga abeerabidde nti bakola ki babayamba so omuntu wakuyamba muleke akole byanaye ebiseera ebyo omuliro gwayaka neŋŋamba oba nzije yanyiigamu bambi ani SB4 wayogerako naye yankubira ku WhatsApp n'essimu kwata sakwata bukwasa SB4 era nga naye saagala kuwulira bigambo bibi kuva we kati yali anyiigira kya kati era wansa nga takyasobola kuŋŋaba bigambo bibi yakola ki naye kati baba yali yanyiiga yali anyiigira ki wa echoling ebigambo egambo wali oyina kufuna ssimu obizannye ani nze okuzannya essimu ebigambo byebyo omukazi biwanyumiza agambibwa atisi kyewandikoze wandifunye essimu nze nesitabyogera otabyogera lwaki kuba omutwe gwange aguyinako ebbanja naye gano mawulire olaba amawulire gano tugakola kati nina bye nayogeranga nnimba omukazi nina kye nayogeranga nnimba si nina kye nalimba ate nina kye nalimba siina kye nalimba toddayo naye mu byonna ebyo ate nze SB4 mukwano gwange amawulire gano tugakola nejuzi nadde ku next media omukyala ne mmusanga amawulire gano tugakola mukwano gwange naye abagategeera tuli baki okay but I think now ate nze lwakuba nti nze omanyi nze ntegera mangu embeera ate nenjambala nze kati nange sikyatya kunjogerako kuba nategeera nti kasita tunatandika naffe okutyo twogerako problemu weegenda ova nti betunaagaana okwogera ku bantu aye tujja kudimandinga abantu baleme kukola ki kyekiri ku bannabyabufuzi tebaagala boogerako ate bo boogera ku ki kati nze njogera era buli muntu ayagala okunjogerako akkirizibwa lwakuba kati entalo nzinoonya kati nga bola SB4 teyanziramu kuba alabika okuba yagamba kasuku si levo yange okitegeera oba muli waggulu oba ndi waggulu oba muli wansi oba ndi wansi yakola assessment ye nga tekyetagisa kati nange olusi bwembeera ku ntalo ezimu waliwo olutalo olujja n'otunuulira omuntu amazima nga munafumu n'otamuddamu yakufunamu ekyo nakigambye Jacob era we mbadde njagala okubuuza by the way ze buli agala okunjogerako njogeraako naye nga weetegese nti bwenzija tonkanyugira ebitiibwa byo nti banayinza ow'ekitiibwa kati mpuuga twagala atuwe ku ssente atuwe ku ssente yatwala ebina atuwe ku ssente era ne bwe naamusanga nja mugamba honorable mpa ku ssente kati n'amala atandika nti ndi wa kitiibwa ebigambo bye nnyinza omuvugamba awo anti mugamba kimu nti Kyagulanyi yatugaa ssente mwabba nzibe kati ssente enzibe wakitotuwaako kuba principal yakyogera nti ssente baazifuna mu bukyamu ate awo ekitiibwa amaanyi kyakimanyi kati abawaddemba okuŋŋa nti kasuku sijja sobola miliyoni naye ninawo ekyengi nga nteeka mu nsawo omuntu yenna gwe boogeddeko kukulya ssente y'omuwi w'omusolo wenkusangira nino zikusabako bila nino zikusabako kasita tompa nga nkujjukiza nti abaana baagamba ssente mwabba nzibu naye temwagala tuwa ku ssente enzibu tugenda mu 2026 njala okubategeeza mmwe ab'amawulire abakyalina ensonyi mu kusaba ssente abasajja bajja kujja kukubisa ekintu akalulu kagwa tebakola ki tebadda era nze bw'omala kati tukozeyo tutya mbadde nsaba ompeeyo ataano nti nga ataano mangi nti oba wakoze otya era ajja kugikiramu ameka 3 kale yongerako etaano gy'oli ate naye tuvawo sigimuwa kuba ali ku musaala naw gwe nga tuwunzika this week of course olutalo lwa Jacob ne Kenzo lubadde eno wansi lubadde terunnayambuka naye ne Fefe Busi naye ajjiddemu awo baba amwogeddeko ataddemu kateeke problem eri ki what is the problem ndabye ekyano yo ye mukyazizza ennyo wasinza obyogererako Kenzo ali mu kukola ku buntu bwa principle oba ki takuba n'abantu be ne bakkuba kati abantu be bakuba Jacob lwatandikira wa gwajukira Jacob abadde akolanga ne gundi ne Kenzo nga bakola kati wakati mu mirimu ebaka bafuna obutaki obutakkaanya okusinziira ku Jacob agamba nti obuzibu buva ku yamuyisa ambasada yamufunya ambasada yaani simanyi nekandi oba ambasada yakola ensobi oba yakola ki ambasada wa big talent oba yakola ensobi oba ne bagiteeka ku Jacob
ekiri awo kaakati wakati mu lutalo okubaawo obuzibu bwa Kenzo ne Jacob era ensonga lwaki ndoza Kenzo tasobola kuddamu Jacob beemanyi nnyo naye Jacob talina kyasobola kwogera ku Kenzo nga Kenzo tayogedde era kivuga nti era ekira Jacob okubeera wakati awo mu lutalo ng'atagala nalo lutagazi atagala na biri besiki bitandikirwako tasobola kuyingira mu kabokisi ka byama kubanga ono takoze eki tayogedde kakati naye ate ono naye tayagala kusigalayo ng'asirise naye olinga ali mu kulya ssente z'abayimbi zajja kati mu byonna ebyo kati abamuli okumpi abanoonya okubaako kye bafunamu be balwana be baddamu omukolo kyeyamaani be baddamu kyeyamaani kati gye wafulumidde nono omulenzi wa Galaxy Alpha Alpha ye muntu wa ddirisa naye Alpha nno naye mukambwe kale omwana oyo yali muwambeefu ng'ali ku baabaawo muganda wange nga tugenda ejjinja eyo ne tunyumya naye n'atuwa n'ebyana Kampala okuva lwe yatonye Kampala Alpha tasaaga Kampala ono wa competition with rating onyiiga gotaba oyo mwana gundi gwabadde naye ku Sunday Evelyn MC abadde waffe ng'ebyo tabikola bwe yagenze gye beetaaga rating yabitandise Evelyn MC aliko ku BBS Evelyn Mike abadde awo ng'akola Chakala kiki ezo yalinga share Fridays ez'ebidongo yalinga okuyako ku BBS watukidde n'agenda n'akola akantu akaniriza kamiliyoni mu ggwanga mujje every name so yo mwana yakola ladies and gentlemen introducing yo yakakola bade simumanyi so kati with ratings ojja okanuke munye kubanga Kampala wano bajja kugenda kukuba babuuze ba presenter kibomanyi kubanga jukira lugambo luli empty babuuze ba presenter kibomanyi erinnya ligaana okujja shows olugambo nga zigudde zonna andi kale olugambo lwagudde lukyakola oluterukyalina makulu so kati n'Alpha naye kimukolera waabaako eri bwafunye bubiri najja n'akalira mu Jacob bw'akola ensobi n'amuddamu ono ye kiba kimukolera so kati Kenzo ye yagaanye okudda mu yagaana era tajja muddamu bwe yakugamba tajja muddamu mutunula wali yani bali yamuddamu dda principal yayogera misana akawungezi n'ayita press conference ani principal yayogera ku bayimbi ku musanvu Kenzo press conference yagiyita kawungezi ngadda mu principal ng'ayogedde bwogezi kitu kimu tibalidde kiruddu n'omwana Jacob byayogedde obimanyi tayogera ngera tajja kwogera kanate wali kintu kibinga kya lutalo ng'olwana wekka katujja kubeeraawo Jacob ayogere paka bwana agamba nti kanneesonyiwa akasajja ate badde mbasisinkane kubanga bano bonna abali ku Kenzo essaawa zino baliwo kubanga bali mu kukola ki mu kulya naye Yakobo balinako haso oba kitegeera ate n'ebyabaawula sibya nti ssente ziri awo oba nkitegeera kuba ebisinga okwawula abasajja mbakazi ssente nnyingi misunderstandings ezaali omwo ezisobola singa okwata Kenzo ne Jacob nobateeka mu luumu emu n'obawaamu olunaku olu obasanga baseka kati ekisinga obbaawula distance ekyokubiri omutayogera kikisinga obbaawula kati gwe munnamawulire n'osigala wa akati nze ng'owamawulire olabakani kati emboozi etalina side B etuuka era ng'era aliira kati emboozi era egenda bbeera awo Kenzo omutunzaamu kamera tasobola kukuwaako kyakuwa bangamba yajjako ku BBS era yayogera kusendeza abayimbi be baabimubuuzaako n'agamba atya kyemmanyi era zezimu okugundi zajja okugamba ebyo tobimbuuzaako saaliwo nali ndi mu mizungo gyange so naye olujja kubeerawo awo paka gundi bwanakkiriza n'agamba no kamwesonyiwe maybe mbeeko wemmwe tuteegere ewalala gye bajja obbimaliriza but the problem is what problem eri wakati waabwe babiri gye balina ogimaliriza gwe naawe togimanyi eri wakati waabwe babiri olwo olutalo lulina kuggwera wakati w'abantu abo Jacob ne Kenzo era mmwe abawagizi abawemula agagamba aganene bwe gati bakawemulaani Jacob
naye Jacob nno naye nga tayagala kumanya kye nkugamba nga temunnamu amulagagambo gane nenjagala mukimanye nti bamukwano naani ne Kenzo bajja kuddira ate era si mutukuvu nga mulokola ki bwe mulowooza lwakuba nti ekyamazima mu bulamu tewali kirumanga omuntu alina kye yakkola ng'asirise atenderezebwa ng'omutukuvu naye ate ng'emabega akukuba nga gwe tolina kyakkola wabula Jacob naye alina okukimanya kati akozeeko ekikola ki ekimala kati oli azanya invisible hand eno lubadde awo wansi kubanga mu bulamu ngengera kugaba ekintu kimu omuntu nno olaba bino ebintu abakola ng'olina bakama abo bookolera at times kizibu okuyingira mu lutalo lwa mukamaawo nze ebyo mbibagamba because at least nkozeseddwako naye bafaani olowooza bafiirwa ki no kye ŋŋamba nti bafaani abo balala kubanga faani we tuba tuli wano faani atulengera eri be bali eri ku bimotoka naye kati oyo bwakulaba ng'oli ku simu olina gw'ogugulana naye kizibu okukwata essimu n'avuma gw'ogugulana naye okulekanga gwe ogambye mu mumpeere kakati omuntu ali close ku Kenzo kizibu okuyingira mu lutalo lwa Kenzo nga mukama we takikola ki kizibu anyway it's been a roller coaster kala tugenda mmaliriza this month tumaliye gundi eno omwezi gwa esaawa tumale esaawa tujja tuwulira kati mpulira nze wano wakyabugumi tujja tandika okwogera ebitakwatagana obadde obutalinayo mulamu mulala ate nina ekirala byebibaddeyo wiiki eno twalinayo biri bye twayogera ne baagala obitukaliza ku mimwa then ne tubeerayo ne Spice ne Jenkins then ne luno olutalo lwa Kenzo waliwo kirala awo tewali kirala guno omwezi gubadde mukalu nnyo ate oba ogujja tugenda kukola tutya gubadde mikalu nnyo kuba kati eno olutalo olwaffe twalulinnyeeko era abaire mubadduyingiza wiiki yakubiri twali tugenda beekyusiza abasajja temusobola kutwekyusiza kuba tewali n'omu ku mmwe yatuteeka we tuli ekyo banga okimanyi mulekeraawo nti mujja ku lwokusatu muba kujja ku lwokusatu akulwokusatu era twali tugenda kujja ne mutya ate twatya sendi yakanyoga tawulo nga 50 bannange andolo nga bamukubidde essimu netunga sendi sooka otuweeyo ku mugaati ate era nze ataalabika nze besitalabika ne bagamba ye tukimaki lwakuba ne Roja abatiziddwa ebintu bingi ne Roja tagaba nnyo ssente nga we kibati Roja agaba sente the question is question yokka eriwo eri emu agaba zaaki abantu abasinga by the way most people and this I'll tell you Roger may have his flaws ayinza okuba ayina biki byonna naye abantu bamwagalako kimu agaba ssente ate nga abantu banoonya kimu ssente ate abantu banoonya ssente Roger ye omukono gw'essimu gumu era bw'akusanga akuwa ne Roger akuma ku 5,000 twasemba ku Sheraton pozi gwe nze Roger be musanga ate simuzza mu mpaayo nange essimu saba nina abantu besitagamba mpaayo naye nga nze Roger nina abantu bangi bemmanyi ne bola abantu abamu baavaayo abantu bangi balya ku gundi awo ku Spice ne Roger naye lwakuba nti bulanda gye baakola ogimanyi olutalo ndowooza baalwanda estimating nga ne baga nti katukube kino kyekinafunafu omanyi people underestimate characters Jenkins ye muntu asobodde okusurvivinga mu kwogera ku banuupu ne batunuupu ne banyiiga enkya n'ayogera bibanyumira ne baseka by the way abantu bali babiri Isima ne Jenkins Jenkins akubidde ddala abanuupu abo baakwata ku principle ate bw'omugamba naga akasuku nalimbye eki gwe ŋŋamba nti nalimbye kati omusajja bakanyuga kaadi eyo oba ozzaako ki olageraga Saymo alina ekiwalaata n'enkya n'akiddaga neka omusajja yakola ki ate yankola ki ekiwalaata takiina nti akiina kati so kakati abantu bamukkiririzayo gyakola ki gyali ekyokubiri omanyi mu bulamu buno katoba baffe abali wano tulabika tukyalina bye tunoonya kati Jenkins character ekyali kimudine mu ye bwatyo bwabadde anga kasuku sometimes you even mind kakati ngenda kwambala saati ki Uncle Jenkins ajja kujja nga yeekubidde kisaati kye
nekishooti kye avuge kawundo ye kiba kishooti eba kitata kino nekishooti si byebimu so kati omanyi public eno ogiraba batya nnyo bebakompiitinga nabo anyway so ati gemaanyi ganko nze nja kuwa opinion yo lw'oli nkyaza ku channel yo ngenda kuwa analysis y'olutalo olwo nga bwe byali ate n'ab'amawulire mbabuulire mazima naye wakati mu ntalo ekisooka nga tumaliriza wakati mu ntalo nga lubaddewo ekisooka saidi zaffe tulina okusigala nga tusitandinga nazo ontegeera kati Alan saidi ezaki nti si saidi zaffe naye ebye tuyimirirako olutalo lulina kuba ku principle you have to fight on principle okitegeera bw'onofuna time nonkyaza ku channel yo ngenda bikubuulira byonna nakolako interview ya gundi ya Alan yabuuza Spice ng'oli mwana mutono nga bakuwalana nnyo Alan yankubirako nangamba kasuku ne mogaba yali atandise ne Alan olutalo njagala oluleke nga bwe lutambula mubeere bayeekera ffe tuli mu gavumenti nangamba kale katuddeyo ekyamazima ono mwana wa mu nnyumba nadda anti kati ate ebyo byoyo n'obiraba of course definitely nga bw'obadde ogamba kati olunaku olwaleero nze olutalo Jenkins ng'alulimu sisobola dduvaamu olabika otya nga tumala dduggusa era Jenkins senga yali yakola ensobi nga eri as current as when this story came out nali ngenda lwana olutalo luno male mugambe era mu public mugaye naye Jenkins wavuma omukazi waddetukulwaniddeko and ekyo kyensuubira Alan Cruz okubanga naye yakola kuba nze Jenkins namugamba era ngamba nga Jenkins Alan Cruz tokkirizibwa munyiigira his loyalty is the other side whether you want it or not. However, what I will ask Alan Cruz, that after defending your brand, did you show them where the loopholes were and advise them on how to move forward? Kijja kuddamu kikuaffecting mu maaso eyo singa otuka time ng'oli kati ku side na side. Ate bwe kinaabeerawo emirundi esatu abantu era babeera bajja kukoowa bagambe naye ye talaba nsobi z'oli. Kubanga ate ne mulimu guno twali kintu kirumanga kasuku akola bisango gye nga ye omutima gumugamba ye Saymo wali ajja kumprotectinga kimenyamu naye Alan ekyo kye yakola nze nange kyennandi era kyennakolera nange omusajja wange ne Ray Superstar kye yakola kituufu era Ray Superstar tukyayogera bulungi paka emboozi tetugiteekamu warding ye yabulamu Ray Superstar omwana oyo akuwandiikira ebigambo ebyo ebingi alekeraawo awo ebigambo byolaba nogamba oyo si Ray Superstar si ye yabiwandiise kiringa boolaba n'eri tulina ebigambo byetulabanga etugamba oyo si musajja waffe si yeye oba ani abimukubidde amangu ago kuba ebya musajja waffe era obiraba biba nga 3-4 otidde mubeere bulungi mweraba